Kilabu ya KCCA yeemu kwezo ezikakasizza nti zakwetaba mu mpaka za National Volleyball Championships ez'omwaka gunO ezigenda okubeera mu tawuni y'e Kabale ng'ennaku z'omwezi 9 ne 10 omwezi ogujja. Bano mu kiseera kino bateekateeka ttiimu zaabwe zombi okuli ey'abasajja n'ey'abakyala nga basinziira ku kisaawe kyabwe ekipya kye bazimba ku ssomero lya Naggulu Katale mu division y'e Nakawa. Omutendesi Johnson Kawenyera atubulidde nti bakola butawera okulaba nga bawawula abazannyi baabwe ababadde bamaze ekiseera nga tebazannya olw'omuggalo gwa COVID-19. Sijja gamba nti twetegese nnyo kuba mulimu ebikyabulamu era nga ne weetegereza training ground yaffe bakyali mutereeza ebintuntu ebitonotono naye nga ku sayidi y'abazannyi tugezaako okufuna fitness tetunafuna game fitness. Ono agamba nti basuubirayo emizannyo egy'okwegezaamu ne ttiimu endala ng'empaka tezinnatuuka mu kawefube w'okulinnyisa omutindo gw'abazannyi. Tutunuuliddeyo a few friendlies tuyinza okufunayo iganga waliyo OBB tomanya bonna abana ababeera available tujja gendayo tujja kyalayo tuzannyemuko tulabe we tutuuse. Kawenyera agamba nti basanze obuzibu mu kutendeka abazannyi naddala mu kiseera kino eky'omuggalo gwa COVID-19. Omwana eyali akozesa 2,000 kati akozesa 1,500 ogenda waggulu. So ku sayidi z'emizannyo kitunyize nnyo nti oba osalawo okugamba nti akansalemu ennaku nkendeezeeko abadde batraininga buli lunaku ne mutraininga nnaku 3 mu wiiki. Abaali traininzeeko ku makya lw'eggulo ogamba we tulinda jaamu bayinza obbakwata kafyu. Ttiimu ezinawangula empaka zino mu bakazi n'abasajja ze zigenda okukiikirira eggwanga mu mpaka za kilabu empanguzi ku lukalu lwa Africa. Regina Nalujja, NTV kisaawe.